Nasooka wona agamba ate lwaki emugirayo obujulizi bwonna okuva nga nali mbisengese byonna nembimugirayo nembimuwa nemukuba yali takimanyi nti alina omwana nemugamba olina omwana bwati ne bwati ate before nga namutuuzaako nemugamba mbadde nsaba ombuulira amazima bw'oba olina omwana ngamba it is okay. All I wanted was the truth from him and he denied it. Ate nga already nze nali maze okumanya amazima nti omwana we he denied it, so I'm like bw'oba oganya okumbulira amazima kati the time wetuuka nga owulira okumbulira amazima njaba sikyageetaaga era bwe nakimugamba era bwe kyali kati ayagala okuŋŋamba nti munaye bituufu ate nga nze mpulira jjukira okooyo okkiriza jjukira emyaka 93 omuntu abadde akuteeka mu mbeera embi. So I'm like no, I'm done with this relationship, kangende. Ati wengenda bagezezaako awo munange togenda munange balabye nti kati ndi serious ngenda naye nzo naagenda tuli mu covid akasente kaweddewo to leave naye nze ekintu kye nnina kimu nti ndi mumalirivu mu kyonna kye mba nkola era nagenda n'abaana bange babiri iye wamuzaala mbeewo kati bwe ntuuka eyo gye ŋŋenze ne bamugamba agenda kudda muweemu akabanga abakyala bakomawo nembeera mbi nalowooza ngenda kudda naye saakomawo paka nakati saaddayo okuva mu covid 2020 za 4 years nga tuli mu bufumbo. Olwo watuukira wa? Olwo natuukira wa mukulu wange bamuyita Alex yalinawo obuzigo nampayo akazigo nangamba mwannyinaze ogira oyiiya nengenda mu kazigo nenjiiya n'obusente bwe nali nsigazaawo nengulawo omufaliso nga omanyi omuntu atandika obuto nengulayo akasente nekanzigwako ate nerabira nti akasente kennina ate kwe nnina okulya konna nenkagulamu emifaliso n'ebyokwebikka tandika obulamu nga sinade nekirisa abaana sikirina naye ekyo saakibala mala ogula ebintu ate nga situlina kyakulya ate nga Alex alina okuwaayo ku ssente Alex alina okuwaayo ku ssente ate nga omanyi covid ate ne Alex naye era teyali bulungi kati nga tweyiiya naye mukama n'ayamba ne tweyiiya paka nabeera ewa Ale nagendawo gwa mukaaga nembeerawo 4 months nenfuna ewange nempangisa ntandika okubeera n'abaana bange 4 months ntandika okubeera n'abaana bange embeera bw'otuuka wano wa Ale watandike already wama wali okola eri nali nkola mu ngatto so ng'ovaawo n'ogenda mu ngatto nenkola naye nga bibi nno ddala covid business yagikuba abantu baali batono covid business yagikuba kyolina omumanya awo wonna kweyiiya nali neyiiya naye nga bibi era natuuka okuva mu business eyo nga bigaanye ey'engatto byagaana nina abaana tandise opangisa already nali napangisa dda bimaze okugaana ndina abaana bange mu nnyumba tetulina kiddako nga baneiba be batuwa ne ku kyokulya how bad it was abaneiba batuwa ku kyokulya nembeerawo nebinkubira nno ddala navamu eyo bizinesi y'engatto nga nina over 24 million nga ziri mabanja nga basapulaya bammanja nga bantuse kinoomu bammanja nga buli omu ammanja naye kati awo wenjija okufuna eno bizinesi gye ndimu Gire fits. Yes, awo Gire fits wejjira. Engatto nzivuddemu olwo maze n'ebbanga ndi waka sikola ntudde baneiba be bampa kamere munnange kwata tuli mukyala mubi nga tulinayo wadde omwami agamba nti kankuweeyo ebbiri awo wennyini wenjija tobuuka kibuuzo sigenda kibuuka anti nkunyumiza olwo nga tulinayo agamba kuyadde nti akuweeyo ebbiri anti nkunyumiza nti awo wennyini wengenda olwo ndi awo netetenkanya ndi mukyala mukutetenkanya olwo nkubakuba abantu makeup bampaayo kwatayo jangu nenjiriba munange anfuna ddiya
Ofuna dio mulala. Nayo dio. Mwami gundi oli wamusulawo. Olwaise omyaka emeka. Gumu ebiri. 2021. Mu mwaka already wali oli mu mwaka gumu. Ndi 2021. Yes. Funayo dio mulala. Jokire era tebya covid tebinatuggwamu tukyali mu covid ya. Dio mulala ja. Dio mulala ja. Dio mulala wajja ne ngamba kati munaye wano nino bala future. Dear no love. No love. Dear, I have to give love. Dear, asobolo okugira. Obambi. Okitege. Ono mukwano. Mbaze. Nkutidde. Genda mas. Bazeka relationship. Dear yali weerweyo. Tukwataganye. Twewadde obunamba. Dear tuuse kujja. Dear twerabye. Dear munange. Nga dear ng'omwana mukwano. Nkutidde. Dia malomu omukwano gwange dia mpadde olubuto omwana wange okusatu wajjiramu okubonaabona nekuddamu ebintu by'okuzaala ng'abantu omukwano oli olumusiima omukwano ng'omwerawo bebi dia nga atasooka ndagako nti Kampala ate byo si bizimbe olwo nakafuna kana akalimu k'engoye 4 months in business na business nali nakagitandika emyezi 4 dia najja okundabako enafunira olubuto olwo omwana wokusatu mulenzi bali abawuli nabo balenzi mulenzi n'omuwala ate n'abalenzi babiri n'omuwala omu kakati awo kubonaabona ekwatandika ate nga nina okukola ng'otandise wano nali ntandise satandikira wano natandikira mu space nali na renting aka space nentandikira awo ne bampola waliwo family member wange eyampola sente ezatandika eno business gyali Mitwalo 8 Dina business Mitwalo 8 alina kutu wali wansi oba eno waggulu wansi watandika ne Mitwalo 8 kino nkyogera nkiddamu natandika business eno n'Emitwalo 8 kakati Mitwalo egyo 8 itangala najo nkyenkugambye bampoze miwole kati naye sina capital but omuntu eyampa ekifo natwamwegayirira ngamba nyamba nkole ngenda kusasula emyezi egiddako nangamba kale nera nakola nefuba okulaba nti by the time omwezi oguddako wegujjira nga nina rent we kuba yali ampadde ekifunga kya $25 so nze nakola n'amaanyi gonna gesikozesangako nga ngambye nti nze ekyokukola kyali kyankuliramu era nakwatanga engoye zange abamanyi n'entembeeya nengenda mu office g'abantu mu bizimbe nembera nga abantu mbatuusako engoye comfort of where they are like otudde ku dduuka lyo nze nga nkuleetera otudde wanga nze nga nkuleetera so abantu nagula nnyo obuganzi mu bantu mangu ne bampagira ate nga engoye mba nnungi ate nga mbaweera ku layisi ne banjagala nnyo bambi ne bampagira kati mu myezi gye nkugambye gye nalina akamala mu business like 4 months era of course nali siri wabi kati ate nkugambye 4 months in business ate nenfuna olubuto buli omu n'agamba sigenda kukikola I want to make it because abakyala bonna abali eyo bamanyi embeera y'olubuto era okola leero enkyoli mulwadde luli totegeera luli bw'otyo gamba byali ate nabyo eyo firimu ndala kwegamba nakola n'olubuto lwange to the last day renazaala tuwawumulamu saali na budde complications was handling good complications nga zijja ne zinkuba ne sente ke nina nenkakozesa enkya n'enzira ate jjukira nina abaana benino labi bali abanywa basoma balwala nosasula ennyumba byali bizibu single mother ajudde kwegamba ate awo obulamu ne bunkwata naye kye neebaza Mukama saasuula kati nakola n'olubuto nga nkwata emigugu n'olubuto lwange nengenda nentembeya neva mu kutembeya nenkomawo enkeera nengenda nensuubulamu owino nakola
paka kuzaala ne bansala bwe bansala ono tewamuzaala bulungi asamuzaala bulungi bansala bwe bansala jukira ono omuntu gwe nali nfunyemu olubuto for him yali atunuulidde mwana we ebirala taga kumanya kyembuuza yakufunisa olubuto bw'omala odufuna yakubeererawo yabeerawo ye kyalowooza nti kyalina okukola okitegeera oyo yakolanga kyawulira kyalina okukola kyasobodde kati nga gwe kyomugamba ebintu gwomanyi aba akugoba mu nju ngenda okuzaala nenzaala omwana ne bansala he paid the hospital bills ebirala gwomanyi oba okoze otya gwomanyi so nenvaayo mu ddwaliro nenziramu okukola nga ndi nakawere wa Lukindo 2 weeks wiiki 2 abakyala muli bakozi nalabyeko ne mamiga gye tusaawa oluvannyuma lwa wiiki 2 yabadde yalumbye dde okukola wiiki 2 nali nkomyewo okukola nkomawo okukola ebigambo nga kwebiri ku street nyabo omukyala wakazaala wakusala nakiso ekikomyawo okukola nga kyeki musajja takulabirira ebigambo byali bingi nga bw'oba toli mugumu nnyo bisobola okutwala mu depression ng'olina kuguma kubanga omuntu abayogera ye taba tamanyi kikikuli mabega so nakotekanga mutebwe nti nenefuula tabiwulira nempushinga nenkola banaye nakola nga seebaliridde ekyakuaffectinga of course kikuaffectinga tekisobola butakuaffectinga tabayo omukyala akikulimba it tortures you psychologically mentally nakugamba kino nakugamba kiri people expect you to be some kugamba of course omuntu akuwulira nti oli lubuto ozadde asuubira nti tata w'omwana akoze kinakola kiri akola buli kimu akikola naye nga ate buli kimu oluusi aba takikoze kakati ng'olina okubikka waawo ate olina okukola bwoti nazaala mu January ng'abaana baddayo okusoma Febu kati nga siina ngeri gyensi rent w'ekibuga mbala ow'ewaka mbala abaana balina okuddayo okusoma nga siina ngeri gye ntuula waka mmala okulinda emyezi 6 abakyala gye batuwa giyitewo nga nina okudda nkole era nenkomawo nenkola bulungi nnyo Mukama nampa omukisa I think omwana wange oyo ye yalinga yansambira akajji yajja n'omukisa kwegamba mu mbeera eno yonna tugambe nti mu kusookera ddala olw'ebyo ebyaliwo Dion owokubiri azze akufunisiza olubuto ate osoose okirabye mu perspective y'okumessing up kubanga ate ye yalagirawo already obuzeebwe okiraba naye ate it was a blessing in disguise omwana ajja n'emikisa Mukama yampa omukisa kuva ku lubuto lwange ti I was working so hard nenga tene sente nzifuna nenzala neneraliikirira nengamba ngenda kukola ntya bannange ngenda kukola ntya ate Mukama nampisaawo sente nezijja nembeera n'omwana wange oyo nantawaanya narwala but we pushed nga nkeera naye nemuteeka wano bwe nti mu kikariya nengenda nensuubula wansi nenzija neteeka engoye nemulekaawo ku mulimu nga bankwatirakwatiraako nentwala nentembeya nenkomawo Mukama nampeerawo omukisa nenvaawo we nali nkola nenfuna akaduuka nga tukapangisa ne mukwano gwange awo nenvaawo nenfuna edduuka lyange erisooka liri awo wansi nerikola bulungi nnyo abantu ne banjagala nnyo ne bampagira paka we nafuna lineeno yes neno weriri wenava ate nenzira waneeno
Mukama nga akoze bulungi. Ankoze obulungi obutali butono. Mu mboozi yonna gy'onyumiza. Kimanyi abakyala gye baleeyo bakula. Naye abakyala ennaku zino mwaleese amaanyi, woman empowerment y'amaanyi. Mu ebyo byonna kikyonyumiza oba kikyowulira kyoleseeyo kiwandigambye nti abikingi. Mu mboozi yange yonna kino kyo sandyagadde kukirekayo. Oba kaseera kyakazibu ennyo k'otanatugamba mu bintu byonna by'ozooyitamu bikugamba nti olunaku lwe siryerabira lwali luno mu bulamu bwange era lyemu ku nsonga lwaki napushinga okutuuka wentuuse. Olunaku lwe sigenda kwerabira mu bulamu bwange ziri ennaku bbiri tero zoogera. Olumu nali nkyali lubuto banyambuka wa madaala omuvubuka omu bakolera ku kizimbe n'aŋŋamba gwe kiki onoogwa ku madaala okutta ebiveera gwe taata gwe maama. That statement sorry. Kwegamba yakubuuza ekibuuzo ekyali kigwa mu kituufu ky'oli wamuddamu? Ali sola muddamu saamuddamu kuba ekituufu naye sola muddamu. Wa yagamba amazima? Yagamba amazima nga tamanyi nti ngamba amazima. Kintu ekyo kyankuba wala nadde ewaka ne ngamba Mukama nyamba mpitewo nsaasira mpitewo. Olunaku olulala era nali ngenzeyo wansi kusuubula nga ndi ku ndiboota jjukira ku ndiboota mutuula basalira engoye mutuula bangi. I think lwe lunaku lwe nakomawo okuva ewaka amaloboozi abantu nga boogera gwe kale olaba toyina musajja okomyewo wenna okyalina nakawere oli okyawunya n'omusaayi. Abantu baŋŋamba ebintu ebyali by'amaanyi byankuba ku mutima nnyo nga bw'owulira but naguma nenkoteka bwe nti omutwe naye ng'abantu ebigambo bye boogera byali bituufu naye ng'ate sinze yali yeetaddemu eyo embeera kubeera teri yagyeyagaliza. So ebyo ebigambo byandeetera okupushinga harder okutuuka wentuuse. Mpozi n'olunaku olulala landlord wange lwe yangoba munju bangoba nga si ovaemu ogende nga olemedde osasula asiina sente olwo ate awo bbanga ki byonyumiza nga sikawulidde ako. Ako kaali before nga sinnaba kufuna lubuto luno olw'omwana ow'okusatu. Awo wakati kati nali nakafuna guno omulimu. I think I was like a week into this business. Landlord n'aŋŋamba yali ammanja kyo kyekituufu yali ammanja emyezi ng'ena nangoba mu nju nga sirina wakulaga n'abaana bange. Ekyo nakyo kyannuma nnyo. Eyo embeera yandeetera nnyo ekikani nga ndaba I'm failing my kids nga ndaba kigenda gaana naye naguma kulw'abaana bange. Nze nali nga nsaba nga ngamba Mukama tonswaza kulw'abaana bange okka. I don't want to fail. For my kids I didn't want to fail. Ekintu kyokka ekyandeetera okupushinga ennyo kalwe ndowooza abaana bange ngenda bafeiringa abaana bange nga kinnuma nkati awo napushingisa kiralu nga nsindika n'amaanyi ndabe nga tewakyalunaku abaana bange nga tebalina school fees nga tesirina mmere waka nga tebalina kyakwambala.
Abaana kati gwabeera nabo? Yeah. Beera nabo. Taata oli waba first born bwana. Takuyambako ku fees? Taata oli umanya abasajja batuuka ensonyi kati we yalaba nga kituufu sigenda kudda nga alaba sidda. Kati naafuna ensonyi n'agamba sigenda labirira abaana abo nga it is either I come back oba mbamuwe. Ate ku zonna gundi option nali sirabako n'emu gye nsobola kukola. Ate nsimanyi byakusika muguwa. Naga nze engeri gye nnakula nga manyi okwekolerera ndowooza simanyi nnyo bintu byakwegayirira. Munnange nyamba atompeka fees era nasabanga kimu Mukama mpa obusobozi nsobola osobola abaana bange. Abaana bange siringa bakazi balala mbu ngenda kwerumya omutwe bannange omusajja wannina alina okumpa. Nkuleka ddiya. Nkuleka. Nensaba kimu Mukama mpa obusobozi. Era mu byonna bye nasaba saasabako Mukama nti nyamba omusajja alabirira abaana. Nasaba busobozi busobola alabirira abaana bange. Era gwabeera biri? Balabirira fully. Buli kimu. Yeah. No, okusatu naye amaana kita? Okusatu good enough nti ewaabwe bamwagala nnyo. Era they take good care of him. Talina mu mikono gyange. Tobeera naye? Ali mikono gya jjajjaawe. Tobeera naye baana babiri? Yeah. Okay. Naye ng'oli olina full access? Full access. So mu mbeera yonna yaliwo nti ono yakulaga ebyekyayi speed before okusinga kw'oli, naye ate family eyo yakwaniriza? Yeah. Okay. So ndowooza omwana ono owokusatu ate yalabika wadde byajja ebyaliwo mu kusooka naye ate yakulaga nti waliwo abalala abasobola okuweroka amenga. Yes. Wadde waliwo obuzibuzibu. Yeah. Yaleeta bingi. Mu kufumbirwa kuno okwasookera ddala biki bye wali olaba? Tusiigire ekifaananyi nti singa kwatambula bulungi nali ndowooza tujja kubeera bwe tuti mu myaka gino tutuusemu olwaleero. Bwali obirabawa wadde byajija bulala? Okay, nali nkuzaayo ke emabega. Nali nakafumbirwa nalina ebirooto nga ndaba omwami ankoledde bizinesi ennene agimpadde nga nze njirwaninga kwegamba nga neeraba nga ndi mukyala ogga. Mukyala igwe? Mukyala ogga nga kwegamba nga nze ndaba bigenda bba byangu. Era nasuubira ntugenda kuba wala. Tebyasoboka? Kyasoboka. Which is okay. That's mwekubira kasimu sometimes nemejjukanyamu oba kati byonna bisalako? Tetwekubira kasimu lwa nsonga nkugambye ensonga enkulu era yawasa oyo omukyala we. Ebamala ne bakola ddala emikolo eminene? Ne beewasa. Okwanjula? Saategeera byakwanjula naye nze nakoma kuwulira. Omanyi era olugambo lubeerawo nga yamuwasa. So kati saayagala nnyo kumanya. Ate bannange kubanga nze nagenda okuva mu relationship nga I'm done with it. Wawummula? Nga nawummula nga I don't care oba kiki oba kiki. Nze nga ngenze. Kati omuntu akulaba ku media kuno akulabye ku TikTok, akulabye eri ku TikTok yo, akulabye ku YouTube kuno, ayinza okwebuuza kati obeerawo oti? Mbeerawo ntya kati nze bwe nakola nefuna nnyo love ya bizinesi yange. Tebintu ebirala tebintwalira nnyo, tebindya nnyo kasita ka bizinesi kabanga kayimiridde. Obutonde tebubanja? Obutonde
obutonde bwera bubaja naye era bumala ne bubivaako obutonde bubanja ne bumala ne bubivaako kati bwe bubanja okola otya nga nkeera nga ngenda nsuubula engoye mbarama nti nkeera nga ngenda nsuubula engoye nga ndeeta nga nanga obutonde bugenda olaba nga nabivudde olaba bakadama babeerawo yesha obeerawo otherwise tubatumirako mwenna abagoberedde programu eno bw'oba olina ebibuuzo osobola okubuuza Gire waali ajja kuba comments aziraba kuba naye interview agikozesa ajja kuba monitoring comments. Mukyala ono kwali ku mukutu gwa TikTok omugende mu followingeko mukyala mukozi ate experience agina so nokumwebuuzaako kwa sente kwa bwerere kwa mnebuuzaako kwa bwerere nange benneebuuzaako kuyingira eno business amagezi bampa ga bwerere kale katuwumulemu katono nnyo tukomewo tovaako kale tukomyewo bwatulaba we bali kutugoberera kansubira emboozi eno tubaddemu n'ebyokuyiga manyi tuli abantu bali ba mirundi ebiri mu bulamu bw'ensi eno waliwo abantu abalonda ekikoola n'abalonda akambe you either pick a leaf or you pick a knife kati mu bulamu tulinamu abantu abalonda obwambe be bantu mu luzungu bayita ba sadist ng'abantu abo tayagala kusanga muntu musanyufu nga n'emboozi ng'eno yajja kukwata akambe afumite mukitegeera then waliwo n'abantu atabba abalonda ekikoola ekiri fresh n'abaako ekyokuyiga so nze ntera nnyo bagamba nti it's up to you either pick a leaf or you pick a knife neffe tuli okubaweereza nakuinspiringa abantu balala kubanga maybe waliwo ayinza okulaba programu eno ng'ali ku kyeyo naye nga naye kyamutwala situation gyewayitamu gyeyayitamu buli muntu mu nsi alina olugero lw'obulamu bwe lwakuba nti nsi buli omu afuna opportunity nyumyako n'ensi okugigamba byayisemu okutuuka watuse nkukomyawo eno mu business oyiribye ogenze mu office z'abantu abantu bano basigaza nga contacts z'abantu nnyo n'olwaleero be bamu ku ba clients be bamu nnyo nze nga ne bwe mba ngusanze ku kkubo nenkuyimiriza nenkunyonyera engamba munaye nyabo nti nina ku bugoye muno obulungi nti amba onsanze setegese nga nkusaba ennamba era nze status yange ey'essimu eviewingibwa over abantu 12,000 kati mwabo abantu 12,000 so abulwamu bantu 10 bampagira on a daily oteekayo yes ntera okulaba ku status zo lwakuba maziba nnyingi ndabako nga 10 nzikiriza naye agastandabyeko anti biteeteeyo bateerayo buteteeyi nembaterayo era at least mwabo 12,000 babuuza ebibuuzo 10 bali serious bangulako mu sekta y'okutunda byotunda bino biteeteeyi nga we tubiraba n'ekyokubiri kyenja okusobola okwebaza bayiro ebale kubeera mukyala muyonjo ebale kubeera mukyala ali organized kituwa ekifaananyi kyandigambye nti owaaye omwami ayinza okuba yadduka lwa bukyafu naye olaba wano wafaana we wati olwewaka omwami yalina ensonga ze ng'omuntu anyway sijja kuddayo ennyo ewa mwami kansigale ne wa business naye actually nga sinagenda mu business side eri wali otuddekaawo ne weebuuza naye omuntu ono kiki kinali sikola kituufu kiyinza kuba nga kyamuleetera okufuna omukazi omulala ebyo ng'omukyala yenna tewali atakyebuuza naye nakati tokifunanga tosobola kufuna ansa yaakyo kubanga tosobola mumanya mutima gwa muntu ye ki kye yali ayagala tulabyeko abaagalana abaddiŋŋana ebiseera ebimu nti batuula ne boogera
omwami ebisere bimu n'omanya kiki ekyamuviirako okugenda gye yagenda oba omukyala waba yanoba omwami omanyi this is a two-way thing n'abami waliwo abakyala bafuna baami abalala nga omwami tamanyi ddala kiki kitutte mukyala we okitegeera but sometimes Katonda aba yateekateeka abantu okuba babiri munaye tumanya baddingana ne ba working out issues ezaaliwo ate ne batandika bupya singa kibuuzo kizibumu naye nsaba tukiyitemu omwami ono singa aba akomyewo mu bulamu bwo n'akubuulira biki ebyaliwo oyinza okumuddira nze mu bulamu bwange ntera okugamba abantu bembeera nabo n'emikwano gyange gyonna nze ekintu kimu kye sitasobola kustandinga is a betrayal. Tusonyiwa? Kisinzira muntu akukoze ki. But oba osonyiwa but you don't forget. Omusonyiwa era nze kyenkana namusonyiwa kuba simuyinaako buzibu. Yali decision ye ate nga muntu mukulu ekimala okusalawo kiki yali ayagala. Just nti nze ng'omuntu sitwala betrayal. Tosobola muddira. Ne baba afaata. Sisobola. Ate n'omwana ow'okusatu. Naye era sisobola. Omwana Gire mukambwe. Tuli proudly sponsored by Gire Fits. Basangibwa wano ku Park and Garden Mall. Shop number shop number L26. L26. Yeah, wabula ku last floor ku kizimbe. Gwetaaze engoye ennungi oba oli muwala muto mukyala mukulukulu office wear menya mwawo office wears casual buli kimu tulina pants tulina tops eza office tulina eza casual gym wear crop top gym wears tulina party dresses tulina blazers tulina leggings tulina ebintu gwe kasito kirowoozaako nga kyamukikadde nga ng'oyagala ofuna ekisinga tulowoozeeko. Bawe ku namba y'essimu. Ennamba yaffe ey'essimu eri 0776 53 35 47. Neya Airtel eri 0703 42 9116. Okay. Buli muntu omulimu gwakola muba mukyasinga okutegeera. Mungoye wano zensinga okulaba zengoye biteteeyi ebyo byosinga okutegeera ennyo. Inze by the way ebiteteeyi ngasseeko bigatte nze abantu basinga nnyo okummanyira mu buto ya nalinga nsuubula nnyo tops anti zalinga za layisi ate nga gye nayisiina nnyo capital nga ate at least bo nsobola okutetenkanya capital kaali kammala bulungi kati omulimu wangenze ngulwamu kuba kati ngenda gumalamu emyaka 3 buli kimu nze ngamba nkimanyi kuba newange buli kimu weekiri kasita kibanga kikadde nkitegeera mangu. Yeah. Kale nga tumaliriza Girl Child yakulaba program eno yandyagadde okutandika business watugaye watandika n'emitwalo 8 yandyagadde okumanya ayina kukola ati okutandika. Ekibuuzo ekyo abantu bangi bakimbuuza nnyo ne baŋŋamba Gire otandika ne sente mmeka ne mbagana natandika n'emitwalo 8 ninakubuuza kati nze nina kutandika na mmeka era ngenda kukiddamu bwe nti n'olwaleero nti tali ssente tatandika business as long as gwagenda ogikola oli determined ogikola teriiyo kubanga nze newe naabagamba emitwalo ameka nze natandika na 8 kati sigenda bagamba nti tutandike na bukadde bwetandika nekyolina bw'oba nga capital wa mitwalo 2 tandika na 2 bw'aba wa 5 tandika na 5 waba wa bukadde tandika na bukadde naye nze ate nzikiririza nnyo mu muntu atandise enkola naye abantu abamu tebalina
eyo gundi tebalina baba waba mu capital alina akantu capital bwe butono tandika as long as gwagenda ogikola oli determined ojipushinga ojagala nze natandika business eno nga ye option yokka gye nnina emitwalo egyo 8 nga nina making sure gikola oba gitya gyalina okukola kati nze nateekamu amaanyi gye nga bwe kugambye nti nazitambuzanga nga situla wadde ekifo baali bakimpadde naye nga situla ku dduuka anti tutula ku dduuka maduuka g'omu kibuga mugamanyi tubeeramu abantu nga 8 mwenna mwagala kasitoma omu ayingidde kati nze nga ngendako ebbali w'ekibuga nga mbanoonya abatasobola kujja eno mu kavuyo k'obanoonya weewaawo akatalekeka Okay, nga tunagenda akatalekeka weerabawa kibuuzo kino nno nkibuuza abantu naye abantu abasinga bantu kitera okubawo obuzibu mu myaka 5 okuva kati weerabawa myaka 5 okuva kati nga Mukama akkiriza nga tuwadde obulamu Gire nina ekirooto njagala libere edduuka erimu ku maduuka agatunda engoye enkadde nga manene nnyo nti mu birooto byange njagala mbeere na buli lugoye okuva ku baana paka ku baami era nsuubira okugaziyiza ddala so Gire ogiraba mu kifaananyi kya fashion house not just a boutique not just a boutique a fashion house nga bw'okyogedde mu myaka 5 okuva kati tusigire ku kifaananyi ekintu kino olowooza ogenda kukikola oti ekintu kino ng'era nze ndi mukazi mukkiriza nzikiriza nti Katonda awulira ebirooto ebyo bye ndoota nga bwe mbyagala n'amagezi ajja kugamba ne bakasitoma basaba bongere okuwagira n'okurekomendinga kale bw'atulaba ku Habiking Uganda tuwagire ku mukyalo ono ate tulabe nga ebirooto bye abituukiriza Aunt Susan Boston awo USA kutumiddeko bw'obanga ozzeeko e Uganda eno Aunt Susan oyo bakyala mu kusapootinga abakyala namba emu alinayo ne munne Roy Aunt Roy bonna bali mu America awo naye kikwatagana n'okusapootinga abakyala woman empowerment ekyo bakiteramu ddala amaanyi so mbakubira omulanga Aunt Susan Aunt Roy abantu ba St. Paul Anglican Church USA saba mpagire bakuwagireko ate abo badoola so munaye ku doola bakuwagireko otuukirize ebirooto amina bakiwulidde singa oba ofunye ssente nga nnyingi nnyo osuubira otya okuyamba oba nkitunulire ntya singa ssente oba ozifunye how are you willing to give back to the community Mukama waba ampadde obusobozi obusobola okuyamba njagala nnyo okuyamba abakyala nti ne bwe naaba sinnaba kufuna nnyo nti oba ngenda kukwata kino ngenda kukwata kiri abakyala abo balaba nze membeera zonna nzibadde bonna n'abakyala abo bemulaba abafumba abo abatuula ewaka eyo naliko ewaka naye nga weegomba n'okugulayo kagoye akapya naye ng'ate toyina ssente kati nze muli mutima nagamba senga Mukama asobola okunsobozesa buli mwezi nafunayo abakyala bange bennyambaza nga ngoye zange nga mbawadde nga siga kubanga kati essaawa zino sijja gamba muno ngenda kukwata oba ssente mbawe munaye mutandike bizinensi mutandike kino naye at least gwe tomanyi ssanyu lyofuna omukyala yenna nga ogenze ka shopping abakyala balinamu kasente bakimanyi shopping ena engeri gyekunyiga omutima kakati n'omukyala ali ewaka eyo nga bambi tasobola andyagadde ne muwaayo ebiteeteeyi bye nga 5 6 awulira essanyu
olese kirowoozo sikifuna nakwe pozi kinali nkozeeko ekyamanyi nagabako engatto omanya mu shule ava so nayinako peya z'engatto ndowooza nga 40 so nafunamu time nenkwatako zaali peya nga 5 nembaako nange benaziwa naye kyansanyusa ate oluvannyuma mutima nenga kubanga ate kisanyusa nnyo by the way omuntu ekintu n'omulanga akyambadde ate ng'anyumye weewaawo nange nyala mbeereyo n'abakyala bange nga at least buli mwezi oba buli week ngabayo ebiteeteeyi wano ne biba 10 n'empaya abakyala 2 5 5 kale tujja ku making sure ti tukukyazangako once in a while oba mulundi gumu mu mwezi oba mirundi 2 mu mwezi abantu banakutusabanga tunakuleetanga currently bintu byenyenye bigenda maaso mu ggwanga tomanya oli mukyala weba bikwata ku bakyala tunakukyazanga naawe nowe ndowoozayo ate n'okwongera okugattako ettafaali ku Gire Fits kale welituuka gye lituuse naawe oligamba nti abikingi ono katumuweeyo awaadi bambi Gire Fits ogikoledde bulungi nnyo webali ddala ndine emaka ekitiibwa ku kamera ng'ensonga zino ya making sure nti tulabika bulungi simanyi bwe tulabika naye nga kyemmanyi tulabise bulungi nnyo twalabise bulungi weewaawo twebaza Katonda olwa interview eno nti esobodde okubaawo kale sibula batulaba n'ebigambo bye ebisembayo ebitonotono abantu bayite n'okubayita okwongera okuwagira abantu mwenna abali eyo abalaba channel eno mbasaba n'obuwombeefu obw'amaanyi abamanyi n'abatamanyi mbasaba okwongera okumpagira bannange mbasabira ddala okwongera okumpagira nina engoye ennungi ez'abaana ez'abamaama yenna abaana bo yenna gw'oyagala okugulira olugoye ez'abakyala for now though n'ez'abasajja tujja zigattako we bujjaawo but for now tulinawo ez'abaana n'ez'abakyala buli kyolowoozaako nga kya second hand tukirina tuli ku Paka Nkadde Mall edduuka lyaffe liri ku L26 waggulu w'ekizimbe ku floor esemberayo ddala kakati akaterekeka oba akalowoozo kempa abakyala bannange abali eyo tetuggwaamu maanyi tukole tetwenyooma ate twerekereze wow. Kale webale nnyo gwe abaddeko webale asubscribinze webale alaba program zino nozisharelingirako n'omuntu omulala yenna mukola omulimu gw'amaanyi nnyo kuba singa temusharinga oba oli awo naffe twandibadde twaggwamu dda amaanyi kubanga munanga abantu bakoma okusharinga kulinga ku recommendinga okiraba nti gwoguza olugoye ate naye agamba omulala nti engoye ze ennungi so mwongere okusharinga abantu ba Gire Fits bakasitoma namwe mutusubscribingeko okitegeera tusobole naffe okwongera okuweereza naffe tukulaakulane nga ne Gire Fits weekula ffenna tukulire wamu atakumira mpeera bankuumire mubeere bulungi mweraba